Ezensubuga Henry. Ezensubuga Henry. Taata w'omwana Kizito Henry. Omwana oyo okuva obuto azze alwala buli lunaku ng'alwala. Etumala omwezi gumu n'addamu n'alwala. Nga bwe tugenda mu ddwaliro batugamba infection. Bwe tulaga infection naye nga buli mwezi ng'alya emitwalo 215 okumujjanjaba. Kati wawezezza emyaka 6 wali emabegako mu ntandikwa oba dokita yakiraba n'atatubuulira abadde nga alina eddagala lyamera buli mwezi n'atugamba nti kijja tuuka mu maaso eyo osanga kiggwemu ekyokulwalalwala. Kati bwe yaweza emyaka 6 ne tulekerawo eddagala liri, naye eddagala liri olwalekerawo okulimuwa obulwadde ne butandika. Ne tugenda ne bamujjanjaba. Kati ku luno olusembyeyo okukizuula nti mulwadde yalwala ne batuggyako emitwalo 25. Ne ngamba nti emitwalo 25 mu wiikisi 2 nga kyanguye nnyo. Ne tumuzaayo oyo dokita ne tumugamba nti naye wiikisi 2 nga azzeemu ate okulwala. N'agamba nti katumukeberemu. Ye agenda omukebera ng'agamba nti naye nga mpulira mutima gwe kasi mulungi nnyo, naye kambawe ennamba waliwo eddwaliro liri Ntinda baliyita Families Doctor. Mujja kuba mutuukayo babakebere, bamukebere yenna. Era okutuuka eyo dokita yatusaba ez'okumukebera zonna gyali emitwalo 27 okumukebera. Bwamukebera n'agamba nti omutima gwe guliko obuzibu, guliko ekituli. Ne tutya ne tugamba ati kisoboka. N'agamba batemukkiriza byenkebedde n'atusindika e Mulago. Kati bwe yatusindika e Mulago tugenda okutuuka eyo nga kyekimu oli kye yalaba na wano kyalabye. Ne tusigala nga tuli bamativu mu ensonga eyo, kubanga we tutuuka eyo dokita ab'e Mulago ssente ze baatusaba ne tugamba oba si bituufu. Baatusaba omutwalo gumu ogwa $, nga ffe n'ebya $, tugamba oba ate omutwalo zemmeka. Okubigattagatta nga ssente empitirivu nnyo nnyo tetuzisobola nako yadde. Ne bagamba nti oba omwana oba ne Mulago ebyuma tebyalabye. Ne tumuleetako waliwo eddwaliro aliri Kyaluwajjalaabo. Era naye ensonga baalaba kyekimu, ate bo baatugamba nti ebyo bibasuse byetaaga India nga tetusobola kumalako. Kati dokita e Mulago ye yatugamba nti ekirwadde kino kyayina. Twamala ne tuddayo olwo tumaze okuva Kyaluwajja ne tuddayo ewa dokita oyo ne tumugamba nti kati dokita binaaba bitya. N'atugamba obulwadde bw'omwana oyo alina ekituli ku mutima, naye kyetaagisa mu mwezi gumu okikola mu bwangu ddala, nti kubanga akatuli k'ayina singa keeyongeramu okusukkawo mujja kuba mwetaagisaamu kapiira. Nti ate akapiira ako bakateekeramu India, ate nga si kaakuba nti bwe bakateekamu nti awonedde ddala. Ne bagamba nti akapiira ako bakateekamu ate n'omala ne bakaddamu ne bakakyusa, nti naye kino we tukikola kijja kuba nga awonye. Era ne batuwa omwezi gumu. Mwezi guyiseeko nga ennaku zitambula nga tulina ngeri yonna ya ssente. Tukuba eno tunoonye eno paka omukulu oli we yagamba nti waliwo eyamutukusaako n'atugamba nti oyo ajja batuusaako waliwo abantu abayamba abajja okubayamba mu mbeera yonna. Twali tulinawo yadde ennusu 100 yadde, kubanga tetuyina kantu konna, tewali yadde nga tugamba nti ssente zino zigenda kuvaawa, kubanga ffe twafiirwako omwana mu ngeri era eyo bweti ey'obutaba na ssente eyali omukulu
yafa nsigo naye nga tetusobola kumalako nakyo tugendako emulago byonna olwokubanga twali tulina busobozi. Omwana n'afa, yali omukulu naye paka we batutuusa kuba Kedi Foundation batugamba bajja tuyambako mu mbeera yonna mu buli kimu kyonna, era yesaawa eno abakulu kwe kubalabako wano kwe kujja gye tuli bana ekisobola okubalaba. Era tusiimye nnyo, tusiimidde ddala okujjako ne mu kitundu eno waffe wanfuufu naye olaba muzze bannaye tweyanzizza nnyo, tweyanzigge. Tusanyusa nnyo okubalaba aba Kedi Foundation. Nze mama wa Kizito ekibanja kintuleeta. Kizito azze atusumbua nga taata we bw'annyonnyodde sijja biddamu nnyo ndowooza. Naye olunaku lwe twategeera mu Kizito ekituli ku mutima. Nze nali muntu naye I was broken nga sikikkiriza. Era nga basaba nga manyi nga he looks healthy. Nange ne mbabuuza dokita kyazze buzi oba ne bangamba zaala nakyo naye lwakuba kibadde tekinnalaga. Nalwawo okudda engulu kubanga nga ndaba nga wagala twatudde twafiirwa omwana kati nga ndaba nga noono agenda okufa. Naye twemya mpolampola n'abantu be twabulirako twatugamba mugume mukyafuna ki obuyambi Kizito ajja abeerawo. Kati paka lwe batutuusa ku mwami okyamagero n'atuconnectinga ku Kedi Foundation ne batusuubiza otuyamba era paka lwe bazze olwaliro bambi tweyanza nnyo tweyanzegge mwebale nnyo mwebalire ddala olw'omutima omulungi. Seke mbalabyeko ddala Kizito yawonyedde mwebale nnyo mwebalire ddala. Mama wa Kizito Henry, Kizito mwana wa kusatu. Kizito oyo azze asumbuyibwa obulwadde okuva lwe namuzaala. Alwala bitanda. Era kati dokita n'ampa ku magezi nina eddagala linnamuwanga week okureducinga ki like nga gama immunity y'ennafu. Kati n'endimwanga naweza 4 years. Okusobola ne kukendeeramu kuba yaŋŋamba ajja kutuuka ekiseera nga takyakola ki nga takyalwala nekikola naye kati bw'agenze akola kuba kati ali 6 years obulwadde era agenze nga alwala bwatyo naye nga tugenda mudwe bagamba infection bw'ogendayo leero nnyingi bw'oddayo tagamba ate leero esinze kulyalo tugamba ekiki namujjanjaba nga sente zigenda nnyingi basa mitwalo 215 kyokka nga naffe bennyini bazadde ba Kizito tetulina sente ebiseera ebisingira tuba tutwegayira mujjanja tujja kuleeta sente tusasula nga mpolampola kati paka namutwalako mu ddwaliro erimu liri awo Sonde. Kati dokita we yamukebera n'agamba ono omwana amakulira omutima gwe gulimu akantu katali kalungi. Kati nze namukati wambire nomumati kiti omwana mulwadde n'agamba nze nakempuliramu naye tumujjanjaba awone bwana ono gy'amuzza tulabe omwana we yawona gatuuzi ate ng'era abadde alwala kiri emyezi non-stop ono omwezi infection oguddako bwekityo non-stop. Kati we yawona era ne muzzayo n'amukebera n'agamba omwana we kalina ekizibu ku mutima mutwale n'ampa ennamba ya dokita bamuyita Dr. Judith naye akola kwegana Kizito temulabo nanga amukubira essimu akebera omwana ono ekyo tukola ekyanagamba nenkontactinga Dr. Judith nampa olunaku nengenda entinda bagita ntinda family doctors kuba nebakolerawo nasooka namukebera emitwala 27 check-up nemutwala namukebera bwe yamukebera n'aŋŋamba omwana ono alina ekituli kumu yasooka n'aŋŋamba guma kyengenda okugamba kinene naye guma nga dokita kiki n'aŋŋamba omwana alina ekituli broken nawulira nga nkutuse kuba nali sikisuubira zebintu badde ndabanga baana ku matv mu mawulire nga sikisuubira Kizito asobola okuba n'ekituli ku mutima nga dokita kijja kitya n'agamba wamuzaala nakyo naye ngakuba kibadde tekinaba kulaga
naye nagamba bwe obulwadde bwazenga alwala naye nga temunakola ki kutegeera nti omwana alina ekituli nampandikira waliwo nagamba bwoba osobola genda n'emulago badde bamukebera at institute tukonfamu kyendabye oba kibanagala right wiiki teyawera egende at institute era ne bamukebera nagamba kisitalina ekituli yetaaga immediate surgery ate yagane basaba dola 10 kitabu tetulina wadde 10 sente tugenda kwe nambuuza nazza muzenga tuzirootanga nako nagamba kakuwa time kyolina omumanya ekizibu ekyo kinakolako mangu emunaalwawo kisitajja kuba etagibwa kutwalibwa India bamuteekemu obuntu obuli plastic ate oba bulina okyusibwa oluvannyuma lw'ekiseera era nga byonna bikolera wa India naye nagamba sajjare ye esobola okukolebwa n'emulago ezo ssente 35 nagamba kati ddayo mugende mukole ki mwenoonye ojja kudda ombuulire twogere wamunamutuuse naye nga sajjare etagibwadde immediate less than 17th of August nagamba sajjare zirwawo abantu balwawo naye eno yeetaga immediate nenkomawo kati ne wabaawo omuntu yatuconnectinga ku mwami Kyamagero tubadde nga twogera ku simu naffe twamulabyekokyomere twogera ne tumusindikira empapula zonna n'ebifaananyi by'omwana atugamba tufaayo wali foundation gyengenda okuba tuweekako okuba connectingako najja gayamba kati twali tuyawujjo ne basooka ne bajja ne batula kati leero ne bajja Kedi foundation batugamba sente bagenda so bazituwadde eza operation na buli kimu ekyetaagisa nebaza nnyo omwami Kyamagero owa NTV ne NTV Uganda okutwalira wamu nze njiraba nnyo ndaba akawungeezaako tikatera kumpitako naye njagala nnyo muyambye nnyo abantu mbalaba nze ku NTV you're feeling sorry nosaasira abaana ate nogamba NTV balina omutima omulungi mweyongere n'omutima ogwo nebaza omwami Kyamagero nebaza Kedi foundation abatuwadde essuubi leero okuba nti omwana ffe tulabagenda kubeerawo bamulabe omwana ono alwalidde ebbanga ki era ali mu mbeera ki obulwadde bumulwa mutya okutegeera nti ekituli omutima guliko ekituli twategeera mu Juni nga gwako late June towards July wetwategeerera naye nga yomulaba ali nomo naye ate nga mwana mulwadde ate alina kakiro gatenema naye abatwegulira bwe nagenda emulago walina okugenda bwe bampa bwemuwaako abe nga takola ki talwala taddamu kulwala bino yaddala paka wetunagenda kuki kusajja olwadde tonaamusumbanatuwala okukebeera embeera ne bayisiza etya nga abazadde financially emotionally tuyisiza bubi kuba okuva lwe batugambye ekizibu kya Henry actually na bakyogera ntya nawunga nembedanga buli kimu sikyakolanga bwe nakikola ebirowoozo obaana bingi nnyo obeera depressed bantu kugumya guma tugwa mu maanyi nengera ebirowoozo tebikola ki tebyekwekabigira ne bijja kubanga essente tetulina nga tugala tugenda kuzijja omwana afagenda tufaako bwati ne mukama n'atwetera Kedi foundation mukola mirimu ki omwami wange driver bamukozesa nze nga nze sina kyekola just a housewife amanyako nakintu Rita ani nakintu Rita ate omwana nsubuga Henry ate omwana Kizito Kata